twala bannonyereza biki byali mu kalulu ka Kawempe si bakozi baffe bokka ngabo tumaze ngabo tujenga tutegezebwa ebitongole ebinonyereza ebitongole bya government binonyereza biki byali o Kawempe emivuyo gye bagambe gyaliwo ani yagikola biki ebintu bibagenda ne bonona ku polling station ani yabikola ko kunonyereza kuliwo ko naye ba officer baffe nabo babasukubanga ffe twali tukulira omulimo ogwo baba sabye baba gambi muje mukole statement tire yakwatibwa yenna nedda baba gambi jangu mutubule gwe wali kazo Angola kichi kyaliyo gwe wali embogo kichi kyaliyo gwe wali egindi kichi kyaliyo basolo banyonyola abanonyereza nenda balabe kichi obuma bwa ubosi bwe bali batuwadde buina ensonga kwegamba ekisooka twakizudde nti battery ez'obuma obwo already zikende damanyi atenga tebuina kyebukola kati twamaze okutegeeza ekikwata buina n'ensonga endala sobola kuyingira mu kati naye tutegeeza abakwatibwako nti obuuma buno oyinza butakola twamaze okutegeeza minisita waffe minisita wa justice and constitutional affairs ensonga eyo naye n'asitukiramu n'agitwala ndowooza tulinda kiki kinaava mu kabineti okulaba kiki banaasalawo ne kinyina okutegeeza Abannayuganda nti okulonda kugenda okubeera 26 obuumu obwo bulina okubeerawo ku buli polling station nga bwe kyali mwaka gwa 2021 mu kulonda ku mwaka gwa 2021 n'okulonda ku mwaka gwa 2016 obuuma bulina okubeerawo busobole okuyamba akakiiko oba okuyamba tutegeere nti mwami Muzanganda aze ku polling station eni dala mulonzi polling station eni yewandiisa nga omulonzi bw'amala kumanyirwa n'ekinkumu kati kimbeera kizibu kudda bw'abanga ayagala kudda okulonda akuuma kali kalaga nti walonze dda tojja kukkirizibwa kudda mu kulonda wano waba ogenda ku polling station endala n'ogezaako kulonda akuuma kajja kugamba nti gwe toli mulonzi ku polling station eno olw'okuba nti twakizudde mu biseera bino kubanga obuuma obwo twabukwasibwa kuba twabufuna kuva mu ubosi mu mwezi gwa lubereberye mwaka guno mwezi gwa January mu mwaka guno kanaffe ne tutandika okukakasa ddala bukola oba buyina ensonga katwakizudde mu biseera bino mabegako nti buyina ensonga kakati gye tuliko kwe kulaga nti bwe batugenda okugula obuuma obwaffe ku lwaffe sente zimeka zitwetaagisa era kawefu bwe tuliko katulimbalirira eyo era wiki ejja wenetuuke tujja tuba tumaze okubalirira era parliament era nabo batugambye tugende tubalirire tulabe kiki kyetaagisa okulaba nti obuuma obwo tugula obuuma obupya si kukozesa buli bwa ubosi kubanga tukizudde tebujja kukola tebujja tuyamba ne tujja kuba tutegeeza eggwanga nti obuuma butugenda kugula oba twetaaga bwetaaga sente era bujja kugula sente buziti naye kati ekyo tunakituukako amawanga amalala gatusingako mu nkulakulana bw'okulonda kwa mandatory mu Luganda tukiyita tutya kwa buwaze waliwo amawanga gatusingako mu nkulakulana kulonda kwa buwaze kubanga twonoona sente nyingi gwe balirira kakati twalaze akakiiko nti okulonda kwa 21 ku abalonzi abantu abali ku lukala lw'abalonzi obukadde 18 abalonda president bali 15.59 ku 100 be bali nga bukadde 10 wa 11 kakati obukadde buli omwenda tebwalonda ate bwogenda mu kulonda kwa gavumenti z'ebitundu wali ku gavumenti ate ne kiyitirira abalonda abantu abalonda abakulembeze gavumenti z'ebitundu okutwalirwa wamu bali bitundu 35 ku 100 35%. Kiba kitegeeza nti obululu obwo bwonna bwe twakuba nga tubalirira nti abalonzi bali bukadde 20 abagenda kunyikira ku mulonda kwa president oba ba member of parliament oba ba district chairpersons obona bufu katobo ndozo oba bali bukozesa oba simanyi ere biri eyo kati tebitu kati okulonda tugenda ko kati tugenda kuba obupapula bulala bupya bwa ballot papers empya ne sente izo sente za muwi wa musolo kubanga sente ze tukozesa mukubu bululobo ekisooka tubukubire bwero wa Uganda
mu Uganda ebweru wa Uganda tetukozesa sente zaffe zende zituyina wano tukozesa za dola oba kiki noki sente nyingi zifuluma naye ate abantu bwe batebavuddeeyo ne bajja ne balonda kibinyo kakati butunyange Kawempe abantu abalonda abantu bali emitwalo okusinzira ku lukalu lw'abalonzi bali emitwalo 19 n'omusobi naye abalonda tebawera n'emitwalo 4 kati ni mwebuuza kati lwaki abantu tebavaayo ne balonda kiki nnyo kiki tebakyalina suubi oba kiki ebyo bitwebuuza naffe ne tugamba member parliament kati eki kibuuzo ekitemukiteeka eri akakiiko kebyekulonda kokka nammwe mwe mulondebwa abantu abalonzi lwaki temubakubiriza lwaki temuba sensitizing oba mobilizing bajje mu bungi bakozesa obuyinza bwabwe bwe musemateeka kubanga musemateeka agambye enti obuyinza buli eri abantu abana Uganda abantu be basalawo nga beyagalira kiyagalire ani ajja kubeera mukulembeze omukulonda kwa mazima nobwenkanya kati abantu baba tebavuddeeyo kitegeeza nti obuyinza bwabwe oba tebamanyi makulu gali mu buyinza bwe balina mu ssemateeka oba kiki n'okirina okubiriza bana Uganda ndi bwe oyagala eggwanga lyo libeere mu mbeera y'okulakulana mu butebenkevu ate bubeere n'abakulembeze abatuufu vaayo olonde kakati kisinziira ku teeka ki ndongooseza ki ebekoleddwa kubanga kakati jjukira nti tulina ebintu bingi bye tumaze okutambuza mu programu obubaka bw'ofube w'okulonda kwa 2026 kati tugenda okutandika ennaku 17 tujja kutegeeza mu Uganda kati tugenda kwanjula register betumaliriza mu mwezi gw'okutaano gw'omukaaga tujja kuba tutandika okulonda kwa special interest groups abavubuka abantu abakulu abaliko obulema and so on kakati bwe banga twatambudde dda ate mwe ne muleetete endongoosereza mu tteeka oba etteeka eripya era twetaaga okudda emabega twetaaga okwongera ku ssente bwe tugamba nti mutusonyiwe eryo etteeka tetujja liteeka mu nkola kati wabula tulinde okulonda kwa 2031 betunaliteeka mu nkola kubanga bo bagamba NRM bagamba tugenda mu kitundu oba mu kyalo tulinayo bamemba baffe ne babawandika mu register zaabwe nga bamemba baki ba NRM for electoral commission ne tugamba nti teeka litugamba ngo tuba tugenda mu kulonda tulina okuteekawo enteekateeka enakkiriza abana Uganda abaweza myaka 18 abateewandisa nga balonzi bajje beewandise nga balonzi nga batubuulira oba tulaga we beetaaga okulondera ekitegeera neffe bwe tuba tukola omulimu gwaffe tetusooka kwebuuza ku NRM oba NRM tesooka kwebuuza ku ffe bwe bakola emirimu gyabwe okujjako kibalina okumanya nti programu ya electoral commission ey'okulonda eri bweti naffe tulina okutambuza ku ssente zitwetaaga ng'akakiiko k'ebyokulonda mu nteekateeka eya general elections okulonda kwa bonna tusigaziza emyezi nga 9 okulaba nti okulonda okwo okubeerawo omwezi ogw'olubereberye mwaka ogujja naye ne tugamba nti waliwo ssente zikyabulako zitwetaaga mu mbalirira yaffe finance bagezezaako batuwadde omwaka ogujja gwo byensimbi gwa 2025-26 batuwadde obuwumbi 564 bwe batuwadde naye ne tugamba nti waliwo ssente zikyabulako obuwumbi nga 179 n'ekyo tuze wano mu kakiiko ne tulaga mu enkozesebwa y'essente ezo wabuzi zeetaaga biki bye zirina okukola n'ekyo akakiiko nikeeyama nti gagenda okusisinkana ab'ekitongole k'ebyensimbi ba Ministry of Finance basobole obalungamya ku embeera eneriwo okulaba nti akakiiko k'ebyokulonda tufuna ssente zitwetaaga okutambuza emirimu gyaffe.